Hello, here we are again. Hey. Akabanga kabadde kayiseewoko naye nga bibadde biwanvu oli otya osibye otya gyebaleko gyokoze nange mbaddeeyo nga nkumisinga nga lumbala embirizi mbadde ndudde okulwala mbadde ndudde naye abali mukunsabirako bambi mikwano mwebale and I'll be fine those are those in Judge Malay Thursday webuuza dozi kyeyo egenda mu wiki 2-3 wefuge kakati kuyita mu weekend twabadde ne love stories 2 mu love stories izine 2 love story yasoose twagisose ne tugipozingamuko mukijjukira nti ku Sunday twabadde ne love story ndala tujalabe ekyokukola naye relationships zino zetubeerako love stories zino zetubeerako finally tuwunzika nga omukwano guno gukusaanyeewo gusasise twagala okutunulirako ebintu ebita relationships njagala okukubuulira nga relationship ye bw'eba etandise lwa nsonga eyo ng'emikisa gy'okubeerawo giri close to zero waliwo engeri gye tutandikamu relationship ng'engeri gye tugitandiseewo emikisa gy'okuyimirirawo mitono. I repeat, nga mitono. So weekend twagala tunulira ekyo era bwe tukimaliza tugenda mu love lab tulabe ekinaavaayo kakati leero kansookereko ku baana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi bagenda ne basalawo going into relationship leading to marriage olw'ensonga ey'okuba nti abadde ready nti ali ready. Bwe ngamba ready miaka bano ne bakuteekako abunke pressure. Robert bannange wassa Robert like oyina ssente Robert like buli kimu okirina obulamu bwo bulamu mukazi ennyumba yo wagimaliriza ebintu babigula byonna mu nyumba wa stockinga kakati mu nyumba ebulako mukazi. Actually nga mubeerawo ne mugamba nti kakati ne bwe tuba tuziza meeting z'emikolo buli kimu tukirina ebyetaaga okugenda kwanjula byonna tubirina omutwalo gwa taata tugulina obuzibu bwe tutalina mu bye tulina okwogerako mukazi like omukazi yataliiwo iriyo abagayi nga buli kimu ng'akirina nga abulako mukazi. Kakati njagala okukubuulira tebakufera tebakutomeza n'owasa olw'embeera bw'etyo n'ogenda mu relationship olw'embeera bw'etyo ojja kubeera ng'omuntu ono wamuleeta buleesi kugattawokko mu nnyumba bamanye nti waliwo omuntu aliwo naye nga gwe ng'omuntu si kyekyali ekikulu mu bulamu bwo. Era ojja kwekanga be bantu b'osanga naddala abagagga abantu abeesobola obulungi omusanga ali mu nnyumba naye ng'omukazi atamulya ate like abeerawo si kikulu kasita. Era omusajja oyo omusanga ng'alalirya bulungi amaka ge alekawo bulungi sente abaana bakusesinga amasomero mukyala sente azimuwa era ebiseera ebisinga atera n'omubuuza naye mukazi gweyagala kiki sikuwa naye ng'ayagala bubeezi obeere mu nnyumba nga afiiringa entebe nti entebe zaali zibulamu mukazi kati gw'otandika okubeeramu ezo. Kirikola ku bibiri. Bw'obanga oli mwana wa buwala ng'ogettinga married ng'ogoing into relationship with such a person think twice. Bw'obanga oli guy tekyandibadde kirungi oyingire mu relationship olw'ensonga eyo baako ensonga endala nga zigenda kubanga ziri ku mutima gwo ziri ku muntu ono byagenda okugattako ebitali bya community ebitali bya babadebe nti oyagala kulya show bakugamba nti mugenda mu conference mugenda awantu awamu bakugamba okubeera n'omukyala olaba kyalikoze nnyo nga trips ezimu olina mukazi ebyo nga bye batunuulira ebyo si ebintu ebisinzirwako omuntu okugettinga married or going into a relationship. Nkugambye bw'obeera mwana wa bulenzi eyo teteekeddwa kuba nsonga. I repeat, bw'obanga oli mwana wa buwala ng'oyingira into a relationship with such a guy, think twice. Ensonga eri abaana ab'obuwala nammwe getting married, going into a relationship because owulira okuze bannange
emyaka si gye giyingira relationship, emyaka si gye giyingira obufumbo. Ekyo ekyokubanga babadde ewaka bagamba ne wamala okusoma kakati okola n'otuuka n'okubanga ozimbye ennyumba yo naye otya okugibeeramu kubanga bagaya ajja kutya okukuwasa kakati n'otandika kubanga oyagala kuyingira mu relationship kubanga bakulaba okuze, kubanga naawe weeraba okuze. That shouldn't be the reason for falling in love. Era njagala babuulira abo be bantu abatuuka n'agamba kasa nazaalayo akaana. One, bandaba nti Sadiba, so I got married. Boba ofuna omukisa n'embaga n'ogikola. Kakati ogenda ozuula nga kayi olwo by'otatunuulira. Gwe kyali ensonga yo gyali myaka naye ate tewatunuulira gw'oyingira naye kyekigendererwa kye kyali ki. Kati ebigendererwa byammwe ne bitakwatagana. Beba olutuuka bw'amala okwezaalirayo akaana ng'agamba after all actually eri abawala bwe batyo asobola n'ossalawo n'agamba nti sigenda zaala abaana mu basajja banjawulo ngenda guma nzaala abaana bange n'aguma n'azaala abaana be basatu oba bana nga bayagala mu ggaayo oyo n'amala ne yeeyombekera. Lwaki? Kubanga ekyamusindiikiriza okugenda mu relationship eyo tegwali just mukwano, yali ayagala okubaako kyajjawo nga si kye kigenda okukola impact mu relationship ye, mu love life ye, naye ng'ayingirawo okubaako kyajjawo. Bagamba sifumbirwa, bagamba ndiko ekisiraani. Leero bw'ajjukira ebigambo senga awo gwe yabuuza nga tafukamidde n'amutema akakule n'agamba nti obaaka akakule ke kaaluzaala. Bw'ojjukira oluusi relationship gye wali mu kkoone omuntu omu n'akutiisatiisamuka omanyi nabo bamanyi okuintimidatinga, you will never settle. Kakati buli olabanga ekintu kiringa ekyagala okubanga kyekyo bambi ate nga si bwe kyali, naye olwokuba gwe naawe focus yo eri ku ekyo n'obeera ng'oli mu kweraliikira. Beba boosanga n'agamba nti kakati yenna nsala mu maaso. Bebawala boosanga olw'okuba emyaka gimugenzeeko nga ye kyalowooza n'atuuka n'okufinansinga relationship, n'afinansinga okukyala, n'afinansinga okwanjula, n'afinansinga embaga. Relationship westyo era nyingi ziwunzise tezikoze. Abazze bawulira love stories bw'otandika ozigenderera waliwo ebintu ebiba byalabika bye tuyita red flags naye nga tebabifuddeeko, finally tulabye nga biwunzika tebikoze. Kakati kyekiseera tuddemu tutunuulire ebintu bino. Why are you in love? Why are you planning to settle with that guy? Why are you planning to settle with that man? Gwe guy, why are you planning to settle with that girl, woman? Ensonga ziteekeddwa okubanga naawe bw'ozitunuulira ensonga ezo jja ziyimirirako obulamu bwo bwonna nga zisigala zikyakola amakulu. Waliwo ensonga ezituyingiza mu relationship nga zigenda kukola amakulu mu myezi 6 egisooka, nga zigenda kukola amakulu mu mwaka ogusooka, mu myaka 3 4 5 egisooka. People get married because of jobs. People get married because of positions. Nga just status agamba nti kati njagala ng'alinga akuza CV nti kibeereko nti ndi married. Ezo si ze ensonga ezibeeza abantu mu mukwano. Bebo bosanga ng'amulangira n'omulangira. Ate nze plan yange teyali yakuwasa kakazi gwe. Plan yange teyali yakufumbira yalina pressure. Kyobulaba bino mikwa anti ndi mu bagagga kwagalana. But getting married because you fail guys balaba nti bo balina abakazi gwe tolina. Are you getting married because others are getting married? Are you settling because others are settling? And do you know why they settled? Do you know? Ebintu bino ebya relationship singa tukitegeera nti project etali ya kusema, etali ya kusaagirako, twalibadde twongera okutunuza eriisa eryokusatu kubanga kye tuyingiramu kisukka ku kye tulowooza. Njagala tugende mu Love Lab. Nenga njala kujukiza nti ku Monday paka Friday tubeera mu Love Lab, then okuyiga Friday, Saturday, Sunday sawa 3 ez'ekiro ne tubeera mu live show on this same channel. Have you subscribed? Just know that you need to. Thank you for being part of this family. Era njagala ntumire ku Anthony Oli UK nkwagaliza obulamu obulungi. Thank you for my message.
Thank you. I have not even replied, but I saw the message. Naye, thank you so much. Guys, njagala okukwagaliza obulamu obulungi. Nengo oyo ensonga zino nzirowoozaako. Vamo ku kyamuukirira. Katusooke tugende mu Love Lab. Hello. Hello. Yes, what? Brother Martin. Yes. Jebale sebo. How is it? Simu yonge erimu ekiwuma. Mani nange kituuseeko. Wanje? Nange simanyi kituuseeko. Naawe okiwulira? Eno kukiwulira bene. Nze nkiwulira wano. Jebale sebo. Kale sebo. Nja kusaba oyogereko nnyo kubanga oli wansi ddala. Ndi wansi? Kaakati? Erinnya lyange nze Moses. Moses, waliwo omuntu eyamutumye gy'oli. Waliwo omwana ow'obuwala akumatira, agamba naawe omumatira, agamba Martin mwagala, Martin yandaga nti anjagala, aŋŋamba alikkiriya talina muntu mulala gw'ayagala. Naye simanyi oba ddala Martin byayogera byategeeza. Nnyinza obanga ndi wano nga byaŋŋamba abigamba abawala abalala ate nga njagala nsetolinge n'omuntu gwe mmanyi nti alikkiriya. Kati simanyi oba ddala mukwano gwange bw'aba naawe anaaba seefu. Ani oyo? Martin olina bangi. Olina omwana ow'obuwala mwogera naye ku nsonga ez'omukwano. Naye agamba nti Martin njagala okukakasa nti alikkiriya nga byaŋŋamba tabigamba bantu balala. Kati ekibuuzo olowooza twogera ku muwala ki ono? Muwala? Apana. Oli mu balowoozaako nga bangi? Si bangi naye? Ennaku zino nga sina omuwala gwentera nakukubira amasimu kweki. Kyogera nti kati tolina girlfriend? Girlfriend? Tolina? Nze mbadde sina omuwala gwe mbadde nkubira amasimu. Sinnaba kugamba gw'okubira. Ate okwogera n'omuntu kubeera mu ngeri nnyingi. Ŋŋambye olina omuwala muwogera n'omulaga nti omukakasa nti omwagala naye ng'ayagala kwongera kukakasa by'omugamba oba ddala byebyo. Ekisooka ye agamba akwagala naye ayagala kukakasa ddala Martin byayogera byebyo oba si byebyo. Kati ayagala okukakasa ekyo ng'omuteebya erinnya. Martin ayinza kubanga alimbye bulimbi just. Ng'alimbye bulimbi? Kubanga wabita? Martin tolina muwala gw'okwana? Tolina muwala gw'oli naye mu laavu? Kaakati ate Fiona yaani? Ogambye tolina muwala gw'oyagala? Kale ssebo beera bulungi. Hey! Byebyo bivuddeyo. Kandabe reactions zammwe ku Love Lab eno. What do you say about it? Eyo ye life gye tutambuliramu. Tusisinkana ebibi, tusisinkana ebirungi. Kola relationship gy'oyagala. Beera n'ekirooto kya relationship gy'oyagala. Beera n'ekirooto ky'omuntu gw'oyagala obeera naye. Tandika omusiige nga tonaba namusisinkana. Kati bw'omusiiga bw'omala omusanga mu comparing enoono bafaanagana.
tujja kyongerezaako enkya. Njala okwagaliza obulamu obulungi and just know gyebaleko ankosozimo bannange neeyanziza nnyo neeyanziige ebintu byotubuulirira. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okuwookinga, naye olwaleero ku makya ekineewunyisiza nkedde nga mpulira ngenda kwawukana n'omwami wange. Ningamba kamuleke funa omuntu omulala kuba omuntu ndaba tafaayo, tampeereza mesegi, tambuuzaako. Naye mbadde ntudde wano ku makya simu nteekako, ngenza okulaba nga ndaba nga nkuteekako nga mpuliriza, ngenza okulaba ebintu byoyogera nga byeneetaagira ddala. Banange tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omutima gwange ogusumuludde, omutima gwange kati guli open. Mbadde neerondalonda, sikyaddamu kwerondalonda. Mbadde nteekawo obusongasonga obumuwaayiriza, ekyo nkirekedde awo kuba ali wala. Nze ndi eno Uganda, ali Dubai. Ekirala kye mbadde mbuuza anko Sozi, omwami wange alwawo okunkubira, talwawo nti amala ennaku 3, naye ayinza okwogera naye ku makya netutuuka n'amala olunaku nga tazeemu kwogera nange, naye nga tuli mu mesegi nga tetuli mu kukuba direct. Naye kati ekyo mbadde nkitwala ng'ekibi, mbadde nkitwala nga nti nze tanjagala, naye nedda ngenza okulaba engeri gy'otusomesezaamu bitama. Otuuka ekiseera omuntu nga tolina ky'oyogera naye, otuuka ekiseera mutuufu nga tolaba mboozi ki gy'oba oyogera naye. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege mukwano gwange.